Omusiba Bugingo yasulanga mu office omwo awe Mengo nga bukya n'ava ku chachi nadda mu office ne yeebaka omwo n'agolola amagulu ge ku mmeeza ne bukya ku makya n'atandika emirimu emirala egya office. Personally nakola ne Bean Uncle Bean nga tukola mu show yemu zibula atudde okuva ku ssaawa 11:40 nga tutudde mu studio mpaka ssaawa 4 Monday to Friday ng'ebikokokoko ebyaliiriddwako olw'eggulo nfuna bulungi olaba ekikoko nga kize kibakuli kinene naye nga nkoko nkulu yokka yeyaliiriddwamu ebisigadde nga byaffe abantu tebamanyi kyama ekiri behind Makula and Pastor Aloysius Bugingo n'okubeera nga bali bombi bwe bati n'ogenda n'okolewo omusumba Aloysius Bugingo n'okola omwaka ogusooka n'okola omwaka ogwokubiri n'okola omwaka ogwokusatu n'otuuka okuweza emyaka 5 naye nga tobangako na moments ziweza ssaawa ng'oli n'omusumba nga mulina bye mwogera ebibagatta ennyo nti olyoka ofuna ekyama kye ekyokumutima. Nze nalabako omukozi omu yali asiibula ku Salt ng'ate mukwano gwange nga towalaba nga alina okumpi ennyo ng'alina close relationship n'omuzeeyi fe abali eno ebbali naye bwe yali asiibula yatugamba nti ku lunaku lwennyini lwasiibula lwe lunaku lwasooka okufuna essimu ng'emukubirwa musumba. Yes, mulimu n'abakozi abali ku Salt nga tebafunangako ssimu ey'omusumba Aloysius Bugingo nga n'ennamba ye tebagirina. Kati omuntu nga tewali mukozi wa nsonga mba saagala onyumye emboozi ey'ensonga. Lwaki teyali wa nsonga? Kyova olaba ng'ebigambo bya Bean Uncle Bean nsobola okubigula ne sigula bya Pachoto. Ku lwaki? Bean yalina obudde bungi ne Makula. He was a man of office. N'akwatanga ebyama bye n'abinyumizanga abantu byalowooza okubanga mikwano gye naye nga tebamutegeera nga bamwefuulira era nga bisigala bamusumba Martin najja n'ababuuliranga ne batwala lugambo namunagani. Leero nga nkusinza obuwanvu byonna bye bimu. Nsinga obuwanvu nsinga ssente nange nja kusinga oba tuwanyise ekifo ndeka nsigalewo wano wendi naba leero tetenkanyizaawo naba leero sigalayo kiki kyotya n'emirembe olina mingi giriwa Mayanja olina emirembe mingi. You're looking good era wali badde obulamu bwempitamu bukuweemuko nedda obwo buli personal. Omanyi waliwo obulamu nga bukunyiga naye nga bwe buba bukunyiga nga tebukuleetako lubale. Kati obulamu obusinga okubeera obubi kwe kubanga obulumi bw'obw'omunda nga bukosa the outer atmosphere oba the outer appearance nga feeling ye ey'ebweru ng'erabika ennaku ye ey'omunda ng'erabikira ne kuki ne kungulu. Abantu bangi basobola okuba nga bayita mu bulamu obunyigiriza naye as long as obulamu bw'oyitamu munda tebutta the outer atmosphere bubeera si bubi. Naye buli bw'olibeera ng'ekikuluma munda ng'oli ne bwakulaba kungulu ng'akiraba ekyo kiba kiyitirivu nnyo. Be basajja be tulaba nga bagagga naye nga kungulu alabika bubi. Okitegeera? Era bw'afuna chance n'afuna omuntu atereeza. Mulina omugagga wange bw'omusanga. Kakati naawe oyinza okuba nga wali olina ebintu by'oyitamu naye obulamu bwo bwakyuka Mayanja. Mayanja, you're looking good. You're not the Mayanja. You're not the Mayanja I've seen for 3-4 years. Mayanja ow'emyaka 3 bw'ajja n'asinkana Mayanja wa leero basobola okwesabula. Owansangira nali bubi. So tubyebaliza Katonda. Amiina. Kiki ekiri mu ggwanga? Simon nsanyusa okukulaba. Nange nasanyukira ku bugenyi bwona abompadde. Bitambula bitya? Alhamdulillah. Nze nagamba mu bantu mu Uganda abali obulungi. Mwendi. Moli. Ndi bulungi Mayanja. Amoke ekisooka Mukama yansitula eddaala. Yanzija mu kusabiriza. Kati nange nina abansaba. Nfuna bulungi. Yanzija mu kulinda omusaala
nange nina abanindako omusaala. You understand? Olwaleero bwe mba nsaba Katonda okumpa ampa lwa nsonga. I also have people to give. Yes. Kati Katonda bw'akusitulanga n'akuteeka ku level ya Simon oba okikubye. Obumaze. Era ntwala omukisa guno. Nga tokyalinda musaala, wabula ng'olina abakulindako omusaala. Ntwala omukisa guno okubuuza ku baatulemesa ensi eno. Mufissa ku kadde ne mutukeberako oba mulowooza tusula bubi. Okulaba kale mukanda wange. Bingi ebitambudde. Biriwa. Nekwe ebyo bitambudde. Nabaddawo ne ŋŋamba nti naye Simon ono ye musajja eyali akozeko n'omukyalo ono n'omwami we abali bakusasula omusaala era nga kwaba bali bakusasula omusaala omukyala wali okola naye ku mpewo ku makya muzibula atudde si ye programu gye wakolanga bagita tambula n'okumanya actually nezibula atudde yennyini 2018 nasooka gikola naye ezibula atudde yaddi yakawungeezi morning show yali morning show 12 mpaka ssaawa 3 yes eyokumakya ntambula n'okumanya 3 mpaka 4 Simon nalowoozanga nti wabeera nga muzibula atudde zibula atudde bwe yaggwanga then nemujja netambula n'okumanya si bwe kyali mu kusooka twagikolanga babiri then nendyoka ate agivaamu ne musigaza mutambula n'okumanya era njagala okunyiigira ennyo n'okutuusa obutali bumativu bwange ku bantu aboogera ennyo ku mukyala Susan Makula nga n'okumumanya tebamumanyi nga n'okwogera naye nga tebabangako na exclusive moments nga bali bokka babiri yensonga lwaki nkuyise nti omukyala Susan Makula wakola naye ebbanga eriwera era olunaku olumu nja kusanga Pacho nja mukuba ebikonde oyo Pacho nja kumukuba ebikonde Pacho ebikonde ate ngo Pacho mukubira ki ate Pacho wemba mukuba okimanyi mba nino mukubira ddala kubanga muba Pacho nsuubira mumanyi mu bantu abamanyi Pacho nsuubira nti mukola ki mumanyi nja kuba Pacho ebikonde why njagala nnyo omuntu anyumya emboozi nga is real nga ali rich nga ali informed nga ali rich with information okitegeera gina mikutu kwe tutuula mayanja tetutuula ku mikutu gino ku defamate badde ngenda kukozesa ekigambo nga kizibu nnyo okwonoona okukola propaganda oyo atalina makulu situganye osobola okuba ng'olina obukyayi oba obulumi ku muntu naye okwogera buli kimu oluusi nga n'ekintu ky'oyogera nga tokimanyi nako okitegeera just because omuntu akulekera room n'oyogera n'atakwatakinga oba n'atakola kintu kyonna kati bwe n'oyogera n'omalayo era lunaku lumu nja kusabayo an exclusive interview Pacho atuule wali otuule wano ntuule wano nfuna bulungi twogere oli kakati Pacho byayogera Pacho yali naye akola eyo okukola awantu era mwali mukola mwenna ku side eyo okukola awantu era ng'abantu bonna bayogerako abamanyi bulungi nnyo okukola awantu tulabye abantu bangi mayanja oyinza okuba ng'olina ebitongole by'oweererezaamu naye nga bw'ogatta emyaka gy'omaze ekkasozi ak'ensambya nga towezaayo wadde essaawa ng'otudde ne mukamaawo nkiddemu osobola okumala mu kitongole emyaka 10 naye nga bw'ogatta obudde bw'omaze mu myaka 10 nga tosobola kuweza 60 minutes which is 1 hour ng'otudde ne mukamaawo oba nga muli mu kunyumya oba nga munyumya ebintu eby'omunda kati tulina omupya yajjadda naye situlangako naye yadde eddakiika n'emu ali mu myezi emeka ne ku ofiisi sikonganga nayo naye ng'ate bangi bagenda kati okimanyi nti tolina right kwogera ku muntu oyo tomumanyi kati n'abakozi abamu babeera mu kampani nfuna bulungi n'ogenda n'okolewa omusumba Lozias Bugingo n'okola omwaka ogusooka n'okola omwaka ogwokubiri n'okola omwaka ogwokusatu n'otuuka okuweza emyaka 5 naye nga tobangako na moments ziweza ssaawa ng'oli n'omusumba nga mulina bye mwogera ebibagatta ennyo nti olyoka ofuna ekyama kye ekyokumutima nze nalabako omukozi omu yali asiibula ku salt ng'ate mukwano gwange nga towalaba ng'alina
okumpi ennyo ng'alina close relationship n'omuzeeyi fe abali eno ebbali naye bwe yali asiibula yatugamba nti ku lunaku lwennyini lwasiibula lwe lunaku lwasooka okufuna essimu ng'emukubirwa musumba. Yes, mulimu n'abakozi abali ku Salt nga tebafunangako ssimu ey'omusumba Rosias Bugingo nga n'ennamba ye tebagirina, nga bw'aba alina ennamba y'olukale eya MTN eya buli muntu gy'asoma ku leediyo naye ng'ennamba y'omusumba gy'akwata mu ngalo gyetuyita personal contact oba personal number nga tagirina. Nga bw'olaba era abaweereza ba gavumenti osobola okuba ng'oli muweereza ba gavumenti ku levels zonna naye ng'ennamba ya President Yoweri Kaguta Museveni nga togirina ngira toyina lukusa nga tokiwulirangako wadde kiroota ng'akukubidde ki essimu. It so happens ekyo nkirabye nange kati ku level gye ndiko ey'obwa director nze abakozi we bali ku mulimu nfuna bulungi nga n'emirimu nze nagibawa naye bw'okebera essimu yange nga nyinza okuba nga mubasomesa ninamu ng'omu babiri boyogera nabo bensobola okwogera nabo betuyita ab'ensonga. Kati omuntu nga tewali mukozi wa nsonga mba saagala onyumye emboozi ey'ensonga. Lwaki teyali wa nsonga? Kyova olaba ng'ebigambo bya Bean ye Uncle Bean Uncle Bean nsobola okubigula ne sigula bya Pachoto. Ku lwaki? Bean yalina obudde bungi n'emakula. Bean yalina obudde bungi n'emakula both on and off air. Wali okozeeko show bw'oba ng'okola n'omuntu mu show mufuna bulungi bwe muba mulina eddakiika 30 nga mwogera ku mpewo mubayo n'eddakiika 30 nga microphone tezikola ki nga teziriiko. You can imagine ebiboozi ebibeera mu studio nga microphone tezikola ki olumu muba tamagana nakudda ku mpewo olw'emboozi ebeekuttakati mu studio. Kati omuntu nga tewafuna chance ekola n'amakula ku mpewo okumala akabanga toyinza kuŋŋamba nti olina kinene nnyo kyomanyi okusinga omuntu yali abaddeko naye okumala essaawa nga nnamba. Kati Bean musobola okumulekera ruumu n'ayogera kubanga yalina akadde ewaka yalina akadde mu mmotoka yalina akadde ku mpewo yalina akadde kangi era ne bw'aba awaayira omuleka. Kyova olaba ebigambo bya Bean batono ne bw'aba makula yennyini nnyini asobola okukaluubirirwa okubikola ki okubimenyawo. Naye omuntu okuva ebweru n'oyogera olw'okuba wabeerako ewantu no mayanja kembeere nze sirina lukusa kukwogerako naye ate mukazi wo asobola okukwogerako nze kyensikola ki kyesimanyi. Nze nkumanyi bino ne wali wakumanyi munda. Era waliwo emboozi ezimu ezitambula nonabeddala ng'obulimba bwe buyitirivu n'oganja ba omuntu. Simon ekituufu kyekiriwa kubanga nga bwe twogedde wakolako ne mukyala makula nga bw'oyogedde ebbanga ddene nga mubeera mwenna musho ku Mande mpaka Lwakutaano ne mukwata ne wiiki endala ne mukwata omwezi omwaka gumu ebiri nga mukola mwenna ku mpewo. Ekituufu kyekiriwa era waliwo olugambo lubadde lutambula awo nga bagamba nti nno Musumba Bugingo yamaze dda okuleeta okubanga ayingizawo eggaali empya yakyaye makula era makula otogedde essaawa zino yasulawo dda mu maka amanene agazimbibwa Matiribona bamusulawo dda omukulu pasita mbu alina wasula mu woteeri awo n'ekiwala ekyakabi eky'amaanyi kati nga tujjeewo nga byogerwa nga tujjeewo okwogeza obukyayi bwe tuba tudisika nti waliwo okwogeza obukyayi oba n'embeera yonna endala naye byonna nga tubitadde ebbali okwagala n'omukwano relationship ya Bugingo Musumba Rosias n'omukyala Susan Makula kiyinza okugibeerera ekizibu okumala gamenyeka ebyo ebyekifa. One, abantu tebamanyi kyama ekiri behind Makula and Pastor Rosias Bugingo n'okubeera nga bali bombi bwe bati. Tuba n'abantu mu bulamu bwaffe naye waliwo omuntu mayanja ayingira mu bulamu bwo ng'akutegedde ng'amanye ebbwalyo we riri. Omusumba Rosias Bugingo nga tannaba kufuna Susan Makula yalina ennaku ye ku mutima ng'omuntu
abantu gye batamanyi. Omusumba Rosias Bugingo nga tannaba kufuna Susan Makula yalina ennaku ye ku mutima. Ffenna abasajja tugiyita nnaku ya kisajja. Nsaba yenna planning okunvuma, nvuma nga bukyali, vuma, sabo vuma, nyabo vuma. Naye nange nja kukuvuma. Omanyi abantu abamu basobola okutandikirawo nadde okutaako ekintu natandika okuvuma, but it is okay. Naye nsaba bino tubiwulirize bulungi nnyo, tubijjemu ekyokuyiga. Nfuna bulungi. Sirina kye neeguya ku Musumba Bugingo, sirina kye mwagala, muwe ekitiibwa as my former boss, wadde nga teyali mukwano gwange. Ekyo nakikugamba era nkiddamu. Yankubiranga ku ssimu era nga nange mukubira naye nga bya mulimu, si mukwano gwange. Naye waliwo ekintu kye njagala tufune ekyokuyiga okuva ku Musumba Rosias Bugingo ne Makula. Njogera mu nsi y'abafumbo, njogera mu nsi y'abaplanning okuwasa n'okufumbirwa. Omusumba Rosias Bugingo yalina ennaku ye ku mutima, naye nga nnaku ya kisajja era nga yagimanyi bw'omu. Omusumba Bugingo yasulanga mu ofiisi omwo aw'Emmengo nga bukya n'ava ku kyaki n'adda mu ofiisi ne yeebaka omwo n'agolola amagulu ge ku mmeeza ne bukya ku makya n'atandika emirimu emirala egya ofiisi ng'ava mu overnight katugeze ye Lwokutaano ebyo n'ajja ku radio ne yeebaka mu ofiisi n'apaka Sunday paka Monday. Ekyo kiri evidenced ne mukyala we yennyini akyogera n'abaana be bakyogera naye kennyini akyogera naffe abaakolawo ku Solti tukimanyi. Yalina ennaku ye naye ng'ekizibu kyasinga okubeera n'ennaku eyo nga buli gwagezaako okunyumiza ennaku ye eyo nga tamutegeera, nga buli gwagezaako kubanga Musumba Bugingo si ye muntu ow'emikwano emingi egy'ebweru. Era emikwano ngirabye ku mulembe gwa Makula, emikwano gy'abagashumba, emikwano gy'abantuntu abava ebweru okujja okuyingira obulamu bwa Musumba buzze kati nga Makula amaze okumuggyako embeera amutadde amuwadde kye bayita exposure. Okufuna egyo emikwano gy'olaba egimutwala out n'okubeera bw'atyo. Naye Omusumba Bugingo amaaso ge gonna gaabeeranga ku church, nga bw'ava ku church alina kuba nga adda waka, kyokka ng'ewaka alinawo ekizibu. Omuntu osobola okubeera n'amaka naye ng'omukwano gwakola ki? Ng'omukwano gwaggwawo. Kati ng'awantu wokka Omusumba we yasigala okubeera waasobola okuwulirirako emirembe gwe mulimo gwe ku reediyo awo, ng'abeera mu ofiisi omwo n'azinga emikono bw'ati, era ng'obudde bwe obusinga obungi bwa ku reediyo, era nga puroguramu zonna ze mwawuliranga zimisingi zaani zabanga live. Ekiro ssaawa 4:05 gwa kiro ng'ali ku reediyo. Tugenda mu lockdown nga kimwanguyira okugenda n'akola ebintu byonna byakola kubanga yalina obudde bungi ng'alina ennaku ye kubanga azikirira mu lockdown yasigala ng'abasumba bonna ne baba nga tebakyajja ku wadde nga lockdown yagenda okutuuka naye nga ye waali lockdown yagenda okutuuka waliwo enjawulo, waliwo embeera endala kuba kyali kimaze okumuvaako ekikoligo ng'ali ne mu position ey'okufuna essanyu lye. But before that he was a man of office. N'akwatanga ebyama bye n'abinyumizanga abantu byalowooza okubanga mikwano gye naye nga tebamutegeera nga bamwefuulira era nga bisigalaawo. Bamusumba Martin najja n'ababuuliranga ne batwala lugambo, abalala ne babivuunula bulala, ne yeetamwa n'akyawa, bamba baali maliseeri babanga mikwano gye ng'anoonya kati nga bw'oyinza okuyagga ng'omuntu awulira ekintu kikuluma ku mutima naye ng'onoonya omuntu gw'oyinza okukikola ki? Okukibuulira. Amazima ga Katonda nga tewali. What makes Susan Makula a different person mu bulamu bwa Musumba Rosias Bugingo? Nti mu nnaku ye nnyingi ennyo mu bantu be yaginyumiza, Makula yategeera ekintu ekyali kiruma Omusumba Rosias Bugingo. Nti Musumba Rosias Bugingo yali musajja omugagga atalina ssanyu mu nsi. Yali musajja omugagga atalina ssanyu mu nsi. Nkiddamu, Omusumba Rosias Bugingo yali musajja omugagga alina buli kimu, naye ng'ekibula ku Musumba Rosias Bugingo baliyita ssanyu, being a happy man.
Onfuna bulungi. Waliwo okubanga olina ssente, olina ekitiibwa, olina buli ekyetaagisa mu nsi, naye amazima ga Katonda mu ggulu ng'ofaanana ng'embwa. Nga tolina ssanyu mu bulamu. Kye natandikiddeko nga nkugamba nti mayanja wa leero oyinza okuba nga tolina ssente, naye omuntu bw'akulaba wabweru akulaba nga you a happy man, you a complete man, ojjudde. Wafuna omuntu obulamu bwo ne bubeera compatible n'obubwe, omubiri gwo ne gweta, essanyu lyo ne lijja. Ekyo buli musajja mu nsi kyanoonya. Simon kye nnoonya oba kye nnafuna. Naawe atulaba omusajja oba omukazi kyanoonya. Abakazi bangi nga bali mu maka ageegombesa, nga omulaba atudde mu kalina, abalala muyita Naalongo, abalala muyita Hajjati, naye nga bw'omusemberera bw'oti ng'amaziga agamuvaamu tegamuganya kubeera na nnyama ku magumba ge, era nga si musanyufu, nga talina ssanyu. Kyekyali kibula ku musumba Rosias Bugingo. Susan Makula bw'ajja mu bulamu bwa Rosias Bugingo yategeera switch age. Yategeera switch age, yamanya nti ekizimbe kino kyonna ekikutte enzikizanga naye baakiwayalinga kibulako kunyiga peesa bwe pa, yanyiga epeesa lye bayita essanyu mu bulamu bwa Bugingo. Kyekyama ky'amakula. Abalala ne baliyita eddogo. Bagamba nti omulogo ali ku lw'emiti ya naawo. Tebakulimba, tewali yaloga. Omulogo ali ku lw'emiti ya naawo. Susan Makula taloganga ku musumba Rosias Bugingo wadde eddakiika neegi, wabula ekyama kye yategeera ekyali kibula ku musajja ayitibwa Rosias Bugingo. Ate ng'ekyo takitegeera butegeezi, wabula ebbanga lye yamala nga tannaba kubeera mukyala we. Nga omusajja ono ayogera kuba muzeeyi abamuliraananga okumpi yababuuliranga ebikola ki? Ebimuluma. Onfuna bulungi. Bw'oyingira okujjanjaba omulwadde ng'akubuulidde ekikuluma, obeera mwangu wa kumuvumula. Kino tekifaanana nga abakazi abalala be tukwana, nti abakazi abasinga be tukwana mu bulamu bwaffe tubawaako momenti yokka ey'okuba nga tuli mu ssanyu. Bw'ofunamu $5,000 ng'omutwalako out okulya ku nkoko, bwegiggwawo ng'obula, kati yakulabira mu kifaananyi eky'omusajja agula enkoko n'atakimanya nti olinayo paati ey'omusajja atalina wadde za kikomando, kubanga mu kaseera ak'okubanga tolina wadde olwataano obeera away from her. You only appear when you have some money in your pocket. Kakati omukazi aba akumanyiiko sayidi eyo yokka. Kyova olaba nti obulamu bwaffe tubutambuliza ku bikukujju, nti obeera the other side of it. Okitegeera? Naye Susan yategeera mukama we ng'amuwa omusaala, ng'amuwa allowances, naye ate n'amanya n'ekyama nga tannaba kugenda mu nkolagana ey'obufumbo. Era kyova olaba obulamu bw'omusumba Rosias Bugingo bwe yafuna Susan Makula, tewali Bugingo kyalina leero nga yali takirina. Bugingo amayumba yali agalina, ekyaki yali weeri, radio yali weeri, TV yali weeri, buli kimu nga weekiri, ne ssente ng'azikola ki? Ng'azirina. Naye njagala okwata ekifaananyi ky'omusumba Rosias Bugingo before getting Makula, okwate n'ekifaananyi kya musumba Rosias Bugingo with Makula, otegeere switch we yakola ki? We yali omusajja Martin Yangume yayimba naga nti mazima switch agizza ddi nga ndabye. Omuwala namugamba Martin olimba switch nnyingi onoofuna endala, but a man needs one switch mu bulamu bwe. Switch y'omusumba Rosias Bugingo lyali ssanyu, Makula lyeyazuula. N'amukyusa ennyambala, Bugingo n'akyuka. Nfuna bulungi? N'amukyusa endya, omusajja n'alya ng'omugagga. Okitegeera? Ne bamupepeta, omusajja n'atandika okubeera ng'ajja mu kitiibwa kye. Kati ensi n'erumwa. Okitegeera? Omanyi abantu abasinga abamanyi obulamu bwaffe obukadde bwe bakusanga mu bulamu obupya baagala nnyo tubeere mu kifaananyi ekiki. Weebale nnyo. Abantu baagala nnyo tubeere mu kifaananyi ekiki. Buli kadde baagala kulaba ng'oli bubi. Era ebyo ebitulemesa abakyala baffe bannamba emu. Bw'ojja n'ofuna ku busene buli bwogezaako okubaako ekiryogaga
kati nawe Mayanja olinacho oyinza okuŋŋamba ani ataakulaba wano ani ataakulaba Mayanja nga wasomba miwogo olwo ojja ne pizza leba nange enseena Mayanja nga wasomba miwogo baagala nnyo ebifaananyi ebyokusomba emiwogo ne batatwala kifaananyi kya leero ekya pizza siwakanira Musumba Rosias Bugingo oba amaaso ge gasobola okulaba omuntu omulala ekyo siwakaniraako omuntu tekalinga kante nti nga bwe yakaabye ejjo ne leero bw'ejja okukola ki bw'ejja okukaaba naye kyempakanira nti omukwano gw'Amakula ne Bugingo gulina ebigugatta bingi naddala nti singa Omusumba Rosias Bugingo asobola okukola kye tuyita ka flashback mu bulamu bwe n'atunulako bw'ati emabega olwaleero ne bwabanga muzeeyi alina ebimuluma. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abomukwano mulimu kyamanya gange nze Lwanga Vincent nze director wa Segvi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano. Bannange ensonga eneesolwayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya millioni 4 zokka kuliko visas, kuliko ticket, kuliko ebyokulambula e Dubai. Segvi Tours and Travel tusangibwa kwa Luapaka Plaza level 2F2643. Mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976 then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu ene ye Dubai osobola n'otufuna ku www.segviconsult.com. mujje mukisa obulamu mwebale nnyo mwebalire. Ne bw'abeera mwavu nnyo naye obulumi bwe kati tebukya affectinga the outer atmosphere. Kitegeeza nti obulumi bwe n'embeera yonna gy'ayitamu tekyakosa muntu wa kungulu. Kitegeeza ki nti ebimusanyusa kungulu bingi okusinga ebimuluma munda. Nebino nga byamagezi nnyo abantu banaabitegeera. Ebimukosa kungulu nsaba Katonda atusaasire alaba vidiyo eno ogitegeere. Bw'oba ng'osobola ogisharinga n'emukwano gwo ne Muzeeyi Bugingo mugimuwe nti ebiruma Omusumba Rosias Bugingo munda bisobola okuba nga bingi naye ebimusanyusa kungulu omukyala Makula bye yaleeta bibikka ebimuluma munda n'asigala ng'anyirira n'asigala ng'agenda mu maaso. Oba kitegeera bulungi. Luli ayinza okuba nga ebyali bimuluma munda tebyali bingi before getting Makula naye ebyali bimusanyusa kungulu byali bitono. Kati ng'essanyu erinyiriza omuntu ow'okungulu bwe liba teririiwo munda ne bw'oba olina akakuluma nga katono olwala ne kungulu olabika nti oli bubi. Nkikugereze ntya kankuwa ekyokulabirako ensiri emu one single mosquito esobola okukulumira mu kayumba ak'essubi n'olwalirawo omusujja kabisa naye ensiri 50 zisobola okukulumira mu kibaala n'obeera mulamu notafuna yadde akasujja n'akambwe kati. Era simanyi omuntu yali agenze mu kibaala naga ni wano nga waliwo ensiri nnyingi. Tosobola kulaba nsiri ezo nnyingi kubanga ebiba bisanyusa amaaso go biba bingi bibeera bingi bikwerabiza nti n'obudde butambula. Okimanyi nti mu kibaala
ziwera saawa 9 ziweze 9 naye weera mu nju yo ng'olimu bwogu bwomu newebaka n'osimuka nga ziri 5 kitundu nodamu n'osimuka nga ziri 6 nodamu n'osimuka nga ziri 7 naye obudde nga tebukya kubanga ebisanyusa ebitwala tayimu yo bitono ali mu kibaala ebisanyusa amaaso ge bingi ne bimwerabiza n'ennaku gy'alina ku mutima. Abantu lwaki banywa omwenge? Abantu banywa omwenge mbubeebake beerabira ebiki ebizibu kitegeeza nti ekimusanyusa olwo kiba kisinze ekimuluma amaanyi. Yes. Olwaleero ne bw'ovuma ne bw'okola ki ebisanyusa omusumba Rosias Bugingo Makula bye yaleeta mu bulamu bwe bingi bimwerabiza amabanja bimwerabiza simanyi bano batuzimbe Pentagon bimwerabiza buli muntu oluba okuvaayo eri ng'alina stress na buli kimu nga Makula amugamba please come home daddy. Ibyo biveeko nze nalinda byo ku Makula ng'ayogera ne musumba Rosias Bugingo on phone nga tebanabana ku disclose nga kyama ekyokubeera nti baagalana banakola naye 2018 nga tukola zibula atudde naye nga Makula ayina essimu ng'erimu line emu nga kuwandiiseeko hani nga mulimu line emu essimu namba ng'agikubako ali omu kati nga tutuula mu show oba oliawo nga hani akubye essimu hani ng'aweereza ekyawandiikibwa abo basomere mu bakolinso 7 kako wano bayi bakyamita Simon Rocco Simon Rocco bikula kabakuku 7 ayogera atya bikula era ningamba Makula ne mugane Susan omwami wo ng'amanyi nnyo Bayibuli hani ng'amanyi Bayibuli ng'otone mumanya nti musumba nzeya wenaviyayo 2018 mu kisanja kyange ekyasooka saakimanyaako nti hani yalinga muzeeyi ng'alina mu ofiisi naye ng'awuliriza mukyala we ng'amwagala ng'ekisanyusa Bugingo Makula. Yes. Era nga buli statement gy'akola okulaba nga Bayibuli nga y'amaanyi nnyo entenda Makula ne ng'ayo Makula Bayibuli eno wagisomera wa nga naye nga nsekerera obugero oluusi bwagera hani akuba obwonna obulamu ng'omuntu ateredde. Omusumba Rosias Bugingo bw'amala okufuna Makula lwakitegeera nti omusajja yeetaaga n'okuddayo okusoma. Olaba omukazi akugattako bwakitegeerera nti yeetaaga okuddayo okusoma ayongere ku bitabo era n'akwata ekkubo n'addayo n'akola ki n'asoma. Naye nga waliyo omukazi yali amulaga nti it is okay sente tuzifunye kimala enjiri tugibuulidde abantu balokose it is okay. Waliwo omukazi ajja mu bulamu bwo ng'alina value gy'akugattako. Abantu abamu basobola okulaba nga Makula eya destroyinga image y'omusumba Rosias Bugingo image oba maka image wabweru yatate n'ekifaananyi kye ekifaananyi ayinza abantu abamu kye basinga okwogerako omuweereza wa Mukama n'akola bwati ne bwati naye omulimo gwa Makula gwali gwakukomyawo ssanyu lya musumba Rosias Bugingo era n'agukola bulungi. And once a woman does that to a man kiba kimala. Abasajja bonna kye tunoonya mu nsi ye mukazi asobola okutereeza obulamu bwo ng'omuntu ebyebweru ne bwe bifa naye ng'obulamu bwo buteredde bwe ng'omuntu are you happy? Ekibuuzibwa omusumba Rosias Bugingo are you happy? Bw'avayo n'agamba nti amuhape ebisigadde bikole ki bite kuba ekyo buli muntu kyakola ki kyanoonya. Ne bw'aba mukazi ne bw'aba musajja abakazi baali badde tebanoba naye ekinobesa omukazi kubeera nga waali nga talina happiness. Yes mu maka okitegeera mayanja wali obaddeko ne relationship enkadde era omuntu asobola okubuuza nti kiki ekyamalawo relationship yo nga man twabeerangawo naye ng'embeera yakola ki yakusika muguwa kati ekigambo ekyo abamu balowooza mbu kirina kubeera waabwe ewa Bugingo tekirina kubeerayo kirina kubeera wa Simon ewa Mayanja tekirina kukola ki kubeerayo. Era abasinga okuvuma omusumba Rosias Bugingo be babufumbo bwalemwa
nga naye bw'omubuuza ekyamulemesa obufumbo naye ng'akugamba nze akasajja kaali kansusizzaako olukunyanze bannange abasajja abavuba omusumba Rosias Bugingo be balina abaana 67 ebweru w'amaka gaabwe. Simon bakukyayi aza nkyawe kati mukunjagala ennyo mbadde nfuna ki nze oyo ye Simon sikolereranga muntu n'omukunjagala era avuma oli wa ddembe okuvuma ofuna bulungi anvuma oli wa ddembe okunvuma Mayanja ne bw'osembayo leero okunkyaza it is okay nze bwe mba nkuwa endowooza nkuwa ndowooza yange era nkwotiga nnyo kali ke wagamba nti teri akusasulira sisasulwa kuvuma muntu oba okumuwaana ate osasulwa kumuwaana gwe kola ekirungi nja kuvaayo nkyogere nti kiki nti kirungi kola ekibi Simon Roko bwatyo era ajja kujja akugambe nkuyiseemu gye bayita eggaali onyiige wenyiigire naye bw'oneetereza buli kimu kijja kubeera fine era singa omusumba Bugingo Kamutanda n'alekawo Makula n'afuna omuntu omulala yenna agenda kuba ayonoonye buli kimu eyo yegenda okubeera emmanduso ey'obulamu bwe bwonna okuggwawo. Nkiddamu omusumba Rosias Bugingo bw'agezaako n'akola ensobi n'alekawo Makula Susan Nantaba n'akwata ekkubo n'ayagala omuntu omulala yenna egenda kuba emmanduso egenda okuleka omusumba Rosias Bugingo nga mwavu nga mubi nnyo ajja kuba amazeewo byonna n'eggulu taliriraba bwe liba nga gyeriri ku lwaki bw'abanga ensonga z'amaka ge amakadde yaziteeka mu lujjudde era n'atugamba nti bannange I was looking for happiness era n'ensi n'ekiraba nga happiness yali anoonya agikoze agifunye kati owa excuse kyendala tewali oba onoonya ki oba okitegeera kati kyenva nkugamba nti oyo parapase simanyi baalabye akakazi akanyarwanda simanyi bakoze batya era nanyiigira nnyo omwana oyo paki okwogera ebintu ebitakwatagana nfuna waliwo omuwala eyajjanga ku ofiisi awo nga munyarwanda ng'agiramu open roof before n'abeera mu ofiisi okumala essaawa eziwera nga teryakkirizibwa kuyingira mu ofiisi eyo before this omusumba ng'amaze okuba n'ennaku ye ng'omuntu nfuna bulungi yalina obudde bwali bungi ku ofiisi nga bwe nkugambye era ng'akola nnyo counseling ku ofiisi era njagala nkikubulye nti bwe yamala okufuna Makula obudde bwonna obwali simanyi ba counseling simanyi kusinkana bino simanyi kola ki abantu abajjanga ku ofiisi bonna ne bakola ki ne basalikako asobole okureservinga obudde okwokumukolako service kuba omukozi wa service yali akoze eki alabiseeko yali azze okitegeera bangi bajjanga ku ofiisi awo era ofiisi neggalwawo okubeera nga tekyali y'abantu kujja for counseling n'ebiringa ebyo era bw'oba olina ekyo n'ekikuluma omusumba omusanga ku church ate ne ku church obeera mu congregation talinaayo kasenge ye musumba mu Uganda mujemu musoke mbasabire mulete emitwalo 10 ngenda kulaba omu ye musumba yekka mu Uganda gwe mmanyi atalina kasenge ka counseling naye luli olw'okuba nti yali amaze okubeera ng'obudde bwe bukendeera obw'amaka ng'abeera mu ofiisi he had room okukola counseling era abantu abajjanga ku ofiisi ye baalinga bangi naye olwaleero church genda ku radio record the show kwata emmotoka gende waka agenda okutuuka ewaka nga wateeketeeke bulungi if we can spare time nobasanga bakola show ne mchala we wajita the way you see olaba ngo obulamu bwa balance nga kyali anoonya yakifuna dda atuba ne mala musanga nze kanyini nga atagala nga nyinza n'okunyiga nange ne mukuba oluyi so Mayanja kyenjagadde okwogerako leero nga tukubira
nti ekintu ekyama ekiri wakati wa Musumba Rosias Bugingo ne Makula kiri nti Bugingo yafuna mukwano gwe Makula ayinza okubanga she's not that beautiful ng'abawala bonna ab'ensi eno naye Bugingo yali teyeetaaga muwala mulungi kutereza bulamu bwe yali yeetaaga mukwano gwe asobola okutegeera ebyali bimuluma mu kiseera ekyo. He wanted a problem solver, not a beautiful girl okutambula obutambuzi naye okitegeera. Kati wabaawo ebintu abasajja bye tunoonya mu bakazi oli naakusanga n'agana naye Simon ddala yamunoonyaako ki nga kyekyo kye wali weetaaga. Yali yeetaaga muntu asobola okutegeera obulumi bwe, asobola okukyusa na transforming obulamu bwe n'abutuusa mu kitiibwa kyalimu leero. Era emikwano Susan Makula gyagasse ku Musumba Rosias Bugingo janjawulo nnyo n'emikwano gye yali alina. Olaba ng'amuopeninga, olaba Musumba Rosias Bugingo ng'ali ku platforms endala ez'abantu ab'enjawulo abasukka ku House of Prayer Ministries International wadde nga n'omulimo gwa Mukama era tagusudde. Oba okitegeera enjiri agibuulira nga bwe yagibuuliranga, emirimu gy'agikola nga bwe yagikolanga, naye this time ng'agattiddwako ekitiibwa. Kati ekitiibwa ky'Omusumba Rosias Bugingo kye yali anoonya, buli muntu ky'anoonya. Era Susan lwe buli kyakumakya ne yeerabira fomula ye, era naye tuli musabula, naye abajja bazunga n'obufaananyi obwo balimba. Tetuteekawo propaganda nga tumaliriza mu byonna kubanga Pacho ono nga bw'ogambye mu byonna byazaayogera talina mu nsonga yonna kubaga omukomeredde nnyo n'ogamba nti era noza n'omusanga n'omusabula empi naye ng'okuba bwabwerere kati mu byayogera byonna talina mu nsonga yonna osagamba nti no eno yo yajogera naye nga ntuufu. Ebimu ku byatwala Muzeeyi Museveni mu nsiko kuwa bantu ddembe. She has a right okwogera byonna byawulira byayagala okwogera. Naye olumu waliwo byayogera nogaa kale wadde kiyinza okuba nga kiri close to the fact. Naye aba talina mu nsonga. Nkugambye nti ekimu ku byatwala Museveni mu nsiko kuwa bantu ddembe boogere. Lwakuba nti atuuse ekiseera nange eddembe lyaffe ery'okwogera ate n'alijjawo bw'otwogera amazima ng'ate kimuluma naye ng'ate manyi oyinza okuwa nagendako olumu ku dining ne baŋŋamba nti tugenda ku bufe, mugiyita bufe, omuntu n'ateekateeka ebyokulya mugende mwesavinge. N'owo omuntu eddembe agenda akole ki? Yesavinge. Ogenda okulaba ng'akutte essowaani ng'ebifi by'enkoko byonna abise n'abiteeka ku ssowaani. Kakati ova nogamba bannaye musajja gwe kakati abantu abala tebaalye naye ng'ate gw'ogambye abantu bakole ki? Mwesavinge. Ne Museveni yateekawo eddembe abantu boogere naye bwe boogera ebimuluma ng'ate anyiigiramu. Pacho ayina eddembe okwogera naye waliwo oluusi byayogera naye ndaba ng'oba ayiseewo oba emotionally obanga kiki ekimukutte ku bwongo neŋŋamba oba alina kye yali ayagala. Omanyi abantu abaafuna chance okubeerako ew'Omusumba Bugingo ng'akyali mu transition ng'ava mu kifaananyi ekikadde okudda mu kifaananyi ky'Amakula, ebiwala byonna ebyali awo byalina endowooza yaabyo. Kati ebiwala byonna byalina endowooza yaabyo awo. Olinga gamba nti ne Pacho mu ndowooza eyo naye mwe ebiwalawala byonna ebyali awo byonna waliwo caca emu eri mu kibuga muno mu Kampala ne baŋŋamba nannyiniyo talina mukazi tawasanga naye ejjuddemu bawala. Kati ebiwala byonna bwe bijja ku kituuti biwayo ekimu ekyekumi ekiyitirivu oba olyawo pasita bw'anaalaba ebbaasa nti Beatrice yasinga okuwayo emiliyoni oba nze gw'anaatwala. Akati Omusumba bwe yavaayo n'atwala Susan Makula, everyone was like teyalibadde ye tagwanidde wakiri yalibadde Nakato. Naye gundi
So olumu ngenda nendowooza nti oba emotionally awo wekiva okitegeera oba kiki kubanga tewali mutawaana okitegeera omuntu gwakuba amagye amavundu takolangako naye ffe twakola nze personally nakola ne Bean Uncle Bean nga tukola mu show yemu zibula atudde okuva ku ssaawa 11 n'eddakiika 40 nga tutudde mu studio mpaka ssaawa 4 Monday to Friday ng'ebikokokoko ebyaliiriddwako olw'eggulo nfuna bulungi olaba ekikoko nga kize kibakuli kinene naye nga nkoko nkulu yokka yeyaliiriddwamu ebisigadde nga byaffe waliwo ebintu byolaba naye waliwo ebintu byotasobola kufulumya mukamwako okukola ki kubaako nekyoyatula kwogenda okubalabalamu nga n'okubifunamu tolina kyobikola ki tolina kyobifunamu. Segvic Consult Tours and Travel kkiriza okwate miliyoni 4 ennaku nnyo okuva nga ennaku z'omwezi 2, 21, 22, 23, 24 omwezi ogw'omwenda bakutwala Dubai. Genda owumulemuko, genda olambule, genda weeyagale. Era miliyoni 4 nga kuliko air ticket, kuliko visa, kuliko okusula ebiro ebyo 3, nga kuliko okulya, okunywa n'okulambula ebifo byonna. Miliyoni 4 Segvic egabudde kkiriza ogenda olambule nabo. Utwalako maama wo agenda yeyagaleko ku miliyoni 4 sente ntono nnyo. Miliyoni 4 mutwaleko yeyagaleko maama wo, twala omwana wo, twala omwami wo, twala omukyala wo, boyfriend wo, mugenda mulinyiseka ennyonyi agenda alambuleko e Dubai obulamu bweyagalemu ko side awo. So Segvic yegabudde kkiriza tukosiganye ensonga ezera ennamba yabwe y'essimu ojja kugifuna kweri awo yiyo ku screen eyo gijjeeko. Mukubireko oba si kyogenda butereevu ku ofiisi zaabwe bayitawo ku Alwa Park Plaza ku kizimbe bakita Alwa Park Plaza ku level 2 Katumwa Sports Center eri wano kati amadaala agaddako okwambuka agambuka ku Katumwa bwegati gega kutwala ku Segvic level 643 weewo level 2 edduuka 643 ojja mulaba Segvic bamuyise Rwanga Vincent the director. Bw'obanga mukwano gwo tosobola kumugulira mmotoka mufunire miliyoni 4 mulinyise ennyonyi. Guys katukakolenga surprise abagalwa baffe surprising omwagalwawo omulinyise ku nnyonyi tali kwerabira ebyo nno makula byayinza okukolera bugingo eyoka bwe buntu obutono makula bwe yakwata ku bugingo nanyiga badde bale mutukirize tugende nze kyofema yanja ike emisa wagwan omukulu yakutumidde ani mukulu Sheikh Rubega yakutumidde Sheikh Rubega agamba sabona ngambe saona gana kuti agana kunti ko bubaka mukutuseeko. By the way asima abantu mwenna ng'olina ekikutawanya omuntu osobola okubeera awo nga tebaakuloga nga naye nga omukisa gwo nga waliwo ekyagwa ekiikamu abantu tusinkana abantu bayitirivu abalina endowooza ez'enjawulo abantu batukola ebikyamu bingi mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu tubuuka amadagala mu kkubo omwo naye nga okusaba ku kutono nga toli musabi faamu ebituwanguza kusaba kati ne Sheikh Rubega akugamba nti jangu tusabe takujja mu ddiini yo naye mu ddiini yo mwennyini mwe musabira Katonda n'ajjawo ebyo ebyakukwata omukisa gwo ne gutereera amaka go ne gatereera abaana bo ne babeera happy. Please tofa nnaku. Sheikh Rubega waali ennamba y'essimu yiyo ku screen gikwate mukubireko buli kimu kijja kutereera ate nga ne bwoba oli bweru naye ng'onamu ebikusumbuwa betutambula bulungi nnyo era bw'omukubirako asobola okubuulira ekyokola ne musabako mwenna okulaba ng'embeera etambula bulungi nnyo buli kusomoozebwa konna mirimu gyonoonese gitabanguse amaka tegateeredde bulungi mukubireko mwogerezeganye musabe ku ssaala mukubi wa kitabo bulungi nnyo musajja yakuguka bulungi nnyo mu busumba bagamba eri mu busumba bagamba nti yakibwako amafuta yafukibwako amafuta yakibwako omwoyo eno bakyogera batya atya gonsinga mu Buyisiraamu nti aba alina ki imaani kaali so omusajja wakabi nnyo mukubireko mugeziganyisa nnyamusasire kale katugende toyanza Diamonds Primary School somero lisangibwa Buddo Kimbejja lyaffe lya primary nursery day and boarding mixed balenzi n'abawala
ly'essomero eryegulidde erinnya mu Buddo mu Kampala ne mu Uganda yonna. Lisomesa bulungi abaana. Mutwale abaana ku Diamonds webali bajja kulabirirwa bulungi, basomesa bulungi. I'm a teacher professionally, but I can recommend abaana b'ekibiina ekyomusanvu omwana w'okutuula P7 nga tatuulidde ku Diamond bw'omanyi ayinza okutuula ewala n'afuna grade naye nga grade yakucupula, grade nga si ntuufu, naye omwana atulidde ku Diamonds Pre and Primary School abeera wa ddala nnyo. Abatuuze bange ab'Ekikonge mbaagala bya nsusso, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Kikonge Advanced somero lyaffe, Mukama tumwebaza olw'obulungi bwe okubanga yatuwa essomero eryo. Mwebale mikwano gyange abayimirira nange wano na wali, abakubira kasimu ne mwogera, mwebale nnyo, mwebalira ddala. Era nsaba nga nsiibula mbasabe mwenna abalaba emboozi mu UG mugende, waliwo omwana mulenzi omuyita Bruno Semax. Bruno Semax muyimbi munna Uganda. Alina oluyimba baliyita Twesange Mmengo. Nsaba buli yenna alaba emboozi eno genda subscribing ku YouTube channel ya Bruno Semax. Jayo akayimba ka downloading. Genda ku TikTok ye mukole challenges. He's a fellow Ugandan, ayimba nga ali best mu America naye nga ayagala nnyo Uganda. Alumwanga munna Uganda omulala ng'ate naye yerwanako bambi ne talent yo kubanga tugisitula. Bannamboozi mu UG mugende muwagire Bruno Semax, mujja ko muwagidde talent ya Uganda. Ate nga ne video egenda kuba ifuluma essaawa yonna ya Twesange Mmengo, so tugirindirire, tujja kuba tugibatuusaako butereevu era bonna beefulumye tujja kubagamba naye nga geno subscribing ku Bruno Semax YouTube channel. Kale toyanze gekkiriza tukusiibule. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Simon Dog, tulabagane. Ab'omukwano mulimu kyamanya agange nze Lwanga Vincent, nze director wa Segivi Consult Tours and Travel, company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano. Bannange ensonga eneesolwayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna, abaana, abazadde okujja mutujoyininge nga tugenda e Dubai. Kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya millioni 4 zokka, kuliko visas, kuliko ticket, kuliko ebyokulambula e Dubai. Segivi Tours and Travel tusangibwa kwa Luwapaka Plaza level 2 F2643. Mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976, then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu eno ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segiviconsult.com. Mujje mukise obulamu. Mwebale nnyo, mwebalire. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe kwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega, enamba yange 0756599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman, tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.